Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay, abalungi abatulaba mikwano twatambudde dda olugendo kyempita okutambula lero twatambudde dda just wano bayitawo batya bwe tuli mbu nakasengeji yewe nakasengeji naye anti kabowa bayinza ozoli owe Kampala nakasugga bana yabamanyiyo ojjewa kiso n'okwata ekigenda ematugga ekidde Kasengeje ku musenyi noddira ddala munda tuzze bambi ku lw'omwami yani Kateregga Richard bannange bamuzira kisa batono nnyo batono waliwo omukyala bambi omulungi tayagala nno kwogera mannya ge yagambye ngenda kukwata ku biyumba bwange bwe nnina ali bweru bwabapangisa nzijeko karoom kwe bambikamu afuna omwami oweebaka aleme kudda mu kyalo aleme kudda eyo kuba bwanadde ate tuba tuyiiya tutya naŋŋamba Shifa munoneyo ajje tulabe wayinza okwebaka tuyiiyizaawo ebisigadde ye yatu ofalinze kwebaka kati tunoonya emirimu n'ekirala omanyi otuuka n'oba confused just omanyi buli omu alina sheeyiwe buli omu alina omusumba we twakafuna abasumba 80 bameka gwe manya bw'otuwa omusumba waliwo abantu abalala bayitirivu bonna batuwa buli omu alina omusumba we buli omu alina omusawo w'omuganda buli omu alina seeka wasomeddwa buli omu alina we got confused Shifa mutwaleko eno abalala ne bankubira Shifa nze ndi musawo muganda bw'anaawona onaamala ng'olyeko naye nga omwami ye tumunonye tumutwale waliwo ebintu ebimu omanyi abantu simanyi bwe ninza kyogera naye kino nja kyogera nga waali teri kintu temumanyi kyebayita bulwadde nga mindset erwadde oba nkyogere ntya ng'omuntu alina mindset ye weeri okugijjayo nga tekyetaagisa nti kyakukunya ddagala bamuwe okay kibaawo nti abantu abamu ayagala afune confidence mu mutima nti bankolako banzijanjaba but waliwo ebimu byolaba ng'omuntu naye yeetaaga kwogerako naye lwakuba nti n'ebintu bino ebya spiritual world bizibu niffe katukoleko kye tusobola katumufune so we tutuuse wano almost tulengerawo okusinziira ku ndagiro gye yatuwadde tulengerawo ewuwe naye nga munzikiriza ate ntumire kuba anti waliwo neyaŋŋambye siddamu kukola ate nenkwata ku ssimu ne mugamba sijja so munzikiriza ate ntumire kuba Hypex Studios bali Busaabala Road awe najja Nankumbi nga ku Cobbins Motel abo nno be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe ye mukwano tubeekwate for all kind of photo shoots and videography ku mikolo gyonna for all kinds of functions weekwata aba Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba n'obasanga ku 0754 192434 babayise Hypex Studios ate nga mikwano towerabira kuyitira kaawo ku Hosh Fashions and Bridal babaleetedde obuviiri yisawaawo ku buviiri bannanga ali ku camera editor teekawo ku buviiri babulabe bannange balina obuviiri obwakabi okuva mumanyi kye bayita Vietnamese hair Abavietnam abo bakoze enviiri for business n'amala ne bazikusalirako bati natuukayo ng'enviiri ze nabaleetera basalako bwe bati ne baluzza wali ne balukola ne balukuwa kitegeeza it's real human like lwaddala it's 100%. So ku Hosh Fashions babaleetedde nga buno nga kenyambadde kana akaviiri obeera nako ebbanga it's easily to maintain okooza bwoti just oteeka shampoo n'amazzi agabuguma n'okuteekamu bwe bati tokunya okakubamu bwe bati n'ojjamu okaanika indo tokaanika mu direct musana nga guno yanika wali cool muno n'oyanika mu kinaabiro kyokera kakaze ng'okwata
bingi nga mbayigiriza lwaki ye mbayigiriza kati nga temunabagula Kosh Fashions gwe gula akaviiri nkulage ne boka maintaininga bayina ez'okuinstallingako bayina way and go kati nga kano mbadde nja nabbajjirako mulabe way and go no need for installation then nabagala installation bayina then bayina obuwanvu bwonna mpaka ku 34 inches tojja nongamba oyagala 40 inches teriyo original mu Vietnam 44 inches I mean mu 40 era omuntu akuwa 40 inches baba mixinzeemu okusobola okawanvuya mpaka mu 40 so mujje enviiri ennungi nga bwe mulabyekawo mu bifaananyi mujje mu inbox mufune enviiri ezitagenda babonyaabonya baleme bafera nababuulidde ensi ezimu gye muli teri nviiri nnungi kati ffe tuzijjira ddala Vietnam enviiri tuzijjira ddala Vietnam era wawulira nti Vietnamese hair is from Vietnam so tuyina ne Indian nyingi kale katugende ewa mwami Kateregga ng'ate bwemufuna obubaka okuva mu Bunga Comfy Homes nga bwe tutuukayo come with me nze Nakawombe Shifa Hope ku 0782101569 alright mujje tugende ew'omwami ono Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. So here we are. No bambi tugenda musengula. Bambi badde bamugobye mu nnyumba ng'ali maziga. Shifa wangamba nindeko genda ndi wano binsobedde. Bandeetedde simanya baani LC be baani LC chairman. Sabo gye baleko? Tubuzaako ewa musomesa. Wewe eri side kali eri nsaba osomutuyitirako bamutuyitireko nti nno mugambe Shifa abadde azze Shifa wow bangamba ndi malayika toli malayika singa obulungi so bwaba ali lwedde osenguka leero yeno yennyini Black Bombard yange emutwala owa dino linade mbalagira ate mubuze mutuuzi wow emotoka etuuka awo emotoka ejja teeka wano ku bbali tugende tukira tugende wano kale nyawe naawe ogenda wa kati anti waliwo muzira kiseera kuwadde ew'okubeera bakufunidde ew'okubeera ekibuli
weetaagamu time okwetereza anti labayo waliwo eyankubidde essimu n'agamba nti ate bodda mu kyalo tuba tetusobola pulaninga biddako n'atuwa ennyumba ye nga si yakusasula nti ogire ng'obeerawo tuliraba ebisigadde ye ali bweru alinawo ndowooza buyumba bwapangisa naye n'atuwaako kkokamu nakweyambululiramu era bwe nakola eddagala baŋŋamba omusajja gw'oliseeko okwebaka naye ebizibu byonna yali bikolaki kati ye yatereera lwaki yabikunyumiza abantu oli akuba kutta nnyondo mpaka naye siri kulaga mwana naye olunaku lwenzimuwa father lwampita nazimuwa ku makya nga wenjijidde ngende wa father saawa nga 10 father yafuluma mu nnyumba ye nandeetera ebbaluwa tetwayogera nakwogera naŋŋamba musomesa gyebale biki kale sibeera na bafere ngaebbaluwa enkola ki ennyimiriza naŋŋamba ne mu nyumba yakyakikola ki vaamu kyokka eri ogisinze nakola nali sinaba wano wagambye bakuleetedde aba LC baki ye chairman kati nga kubanga mbadde nnyonjaawo oli kati ate oli bamuleka bulesi nga bw'oli wanaakulekera ennyumba yo ogipangise kati nga nagamba kusomesa weeteeke mu bigere byange kati oli walowooza mukola ki mulimba nti sente ozimpa nesimukola ki n'otazimuwa nesizimuwa era kati yadda ŋŋamba nti yazina ŋŋamba musomesa kankusonyiwa omwezi gumu osasula n'ebiri gyenkola ki gyenkubanja kati yabadde agamba ati amaanyi emyezi 3 yakusonyiyeeko gumu yadda ŋŋamba embazimuwa nga muwe emyezi emeka 2 ogumu agunkola ki agusonyiwa olatanga erankulena ŋŋamba neewuunyiza nnyo omusomesa okulaba ng'olina mu mbeera ki bwetyo nze wayogera ebyennyumba nga ndowooza byakukola ki byakusaaga gwe wandyagadde ffe tukuyambe tutya mukama bw'aba atusobozesezza kuba naffe tetulina busobozi naye wandyagadde in case buyambi ki bwe wandyetaaze kati in case kuba naawe oyina ekikyo kyoyagala okufuna ekyokukola kuba nakyo kiki ng'okifunawa kubanga nalina saluuni nalina saluuni omulenzi yanzibaku nakola emirundi ndowooza ng'esatu nteekamu ebintu nebabibba nteekamu ebintu nebibba ndowooza era bino ebizibu byennina nga nabyo bijja bindowoola bireke ebyo kati musomesa omanyi kyoba ojja ku lulimi kwe kubanga buli buzibu bw'ofunye obuteeka ku ekyo mboyina ekikulondoola kati nkubuulire musomesa omuntu basobola omujjanjaba omanyi abazungu nti basobola eddagala nga tebaligaba ddimira naye ng'omuntu olina kukyusa mindset yo bw'otajjeemu ekyo ekintu n'okirwanisa n'omutima gwo n'obwongo bwo tolina gy'ogenda kutambula owone kuba ne gy'ogenda abakujjanjaba eddagala erisooka libakwogera naawe ligenda kuba lyakwogera naawe ne bwe banaakunya ebintu oli wamala okujjanjaba obwongo ng'alyoka nsobola nonnoga ebikuta bya muwogo ebyo n'embikkunyiza naye ng'ekikuwonya ndowoozayo mindset yo ffenna twali tulwaddeko nga tulwadde ndowooza ze tulina ne tuzejjamu ne tuwona n'ebirwadde byotayinza kukkiriza okitegeera kankuwa ekizampo y'omuntu tugeze alwadde akawuka ka siriimu ompulira osobola musomesa okubeera ng'obadde olya bulungi weeyagala nga togenda nga kuka ebisiimu ng'olyokke naye olunaku lw'ogenze in fact
linda ko nga tonnaba nagenda kukebera. The moment omuntu wajjira nagamba tugende bakukebere sirimu mukwano nkutwala kukebeza. Otandikirawo okulwala obwongo naddala nga tomanyi status yo. Okimanyi nti osobola otandika omubiri gonna ne gulwala amagulu ne gakumenyeka. Ng'oluusi omuntu talina natamuyina namuyina naye nga tamanyi kiki bagenda kusanga. Okitegeera nze bantu bangi twogedde nabo lino omugamba tomanya genda yolabe oyinza n'okkola ensobi nga golowooza wafuna dda naye ng'ate tokola kitoyina bangi nze simanyi nnamba y'abantu gye nninza kugamba benjogedde nabo ate oli n'avayo nagamba shifa weebale oli wankugulira enkoko ogirye nze bulijjo neeyisa bwenti ne bwenti lwa butamanya naye kati kentegedde okitegeera kaakati omuntu atandikirawo okulwala n'omulaba ng'alwadde n'otandika n'okugamba oba ate muweeredde ki advice okkebeera kati uno omukyala w'ennyumba yogera naawe kamugambe mukwano lindako wano waliwo aba traffic ngenda kuddira katini ye mukwano ate envuga kati kankamunyumizeeyo kasitoola akalala nali mbeera ne mami wange nga tubeera babiri twabeeranga naye eyo nga tuli ba mikwano basatu naye nga kuliko omukwano omu abeera ngeyeeza oli mukwano gwaffe omulala nti mulogo nnyo oyo tayagaliza n'omulinaana akubbako emikisa gyo ng'abeera akiŋŋamba naye nga nze sikola kisibikkiriza kati one day naye nga tubeera wamu ebyo nnyingidde olwombu byakuyimbayimba twalina kabbandi ke tulimu nenyingira kano nga batiza kuyimba live kabbandi nabeerayo na mwezi gumu gokka ate ekyambeeza mu bandi eyo omuntu nnyiniyo yali wa famire yange okitegeera kati tube bali bagiyita was it anyway ikweta bandi nga nyini like kale nga ko bajjo tuma ikweta bandi relative wange muliko oluganda Jeno Kayanja omumanyi kati mukubeera mu bandi eyo mwalimu abawala abala babiri bakwano bamba kati nga ninako omu ono omu nga yalaga mulokole nnyo mulokole nnyo omanyi gwe bayita omulokole nnyo nyali strong pure nga mulokole nnyo kati ng'abeera ngamba nti oli omuwala mulogo nnyo natuuka n'okunnyumizaako nti alina boyfriend abakwana bombi lwakwanze nagendangayo nenkola practice ebyo ebyokuyimba live naye nze nga gye babeera ekiro mu bivulu ngoba bafunye we bakola sigenda manza kiro naye nga nnyumiza story ezabaddeyo ekiro mu bidongo kati nze mbaayo mu budde bwa rehearsal bw'emisana then we baba weekend bafunye wokolo baba babukinze mukolo nze sikkirizibwa kugenda kuba nali nnyina ebirala byensoma okitegeera ngandika course ka nursing kensoma kati ono bwe yannyumiza oli nti mulogo ngambiwakanya kati one day oyo omuwala agenda asiba akaviiri kansanyula kaali ka penso mukwata akavidiyo mugamba mami kana kaviiri kansanyudde nsaba genda kasiba omuwala oyo yali abeera Kasubi I think nga mami ampa ssente ngene nsiba ka penso ako bakansibe munnange bwe natuuka omuwala yagamba nze munnange ansiba muyita wano waka era agenda kusibira wano ewange bambi omuwala nandaga empisa ennungi nangamba baneshifa oli muyala sinaba n'okufumba mmere naye kankusiikira amagi ne kyayi kati agenda mu nnyumba yeefuta kiji eno bwe bansiba enviiri ebweru kabalaza mmala okulya amagi gansiikidde obwongo budduka nti mulogo bilijjo bye baŋŋamba obwongo bwange olwamalawo amagi nga gawooma bannange bwe namalawo amagi simanyi mindset bwe yadduka kutandika kugamba nti kanzijukire gundi yaŋŋamba nti mulogo maama neŋŋamba nfudde maama omubiri ne guyiwa olutiko nendwala nenjagala nembagamba njagala kufuka nengenda neefumita olugalo mu bulago amagi gadde neŋŋamba nfudde bandoze
bamaze kati ng'oli yannyumiza mbu bagenda n'okuyimba mbu simanya buli we bayimbira mbu simanya abasajja abagagga bonna bakwana oli ng'oli abinnyumiza mbu waliwo n'eyali atandise okwogera nono ng'amusaba ennamba bwe yalaba ono kumbe kiri obvious kiri kiwala kinyirira kyefaako era bajja laba kyo kati ate oli yeefaako that is obvious kati onagamba ddogo oli lyakozesa munnange nze nalwala nadda eka kata enviiri zireme kuggwa nga ngamba omukazi omutwe gunzita nalwala omutwe nendwala omubiri nenkuma ekitengo ng'omuwala ajja ngamba bannange kiki omusujja oba enviiri zikuyisa bubi bambi kinnyabo bwe kinfaako nze kati ndabira ddala byonna bukodyo bwaki bwa mulogo munnange nalwala nzira ewa mami saamunyega nnyingira obuliri nga ntintima omwana eyagenze nga mulamu wallahi nalwalira ddala obwonge nkeera ngamba mami baŋŋamba ani gundi mulogo saakwogera linnya lye kubanga bajja mumanya ne baŋŋamba mulogo bino ne bino mami yaseka bannange yaseka nampa lecture olwamala okumpa lecture nentereza mindset nawona till today siraba kyeyandoga ontegeera nagaano kyeteekamu nti bandoga ontegedde nagaana okyeteekamu nti bandoga kati oli oba wakola biki gwamanyi naye nze mu mutima gwange nkirina nti tebandoga ne mu mindset yange nkirina nti tebakola ki yes kaakati munaye nze musomesa byebyo byange webale ombuulidde kitandika kkiriza singa wavaawo nadda nga toliiwo ate nanze okunoonya bangi abakola puroguramu eringa eki eringa eyiyo naye erigenda kugguka naye waliwo omutima gye gukubira noga nedda kati ogambye abaganda bwaha bagambye batya abantu bo bankubidde bayitayo babiri ne bangamba nsomesa katulabe naffe bwetukola ki bwetukukola ki bwetukuyamba laba ono omwana naye kati bo akagaayi bonna banyumizanga naye nga bagamba musomesa toyinza kutuuka ku mbeera eyo nga ne batwala ennyumba ye kati olinga omuganda nze nkugambye kati bwewakanya etange kyenkugambye kati anakkakasa simukola ki simumanyi naye mukama ajja kutusaasira bakalabye bakirungi bonna balabye naye era okutuuka okujja naye kati okuva abalabye n'okuva wa sharing emboozi wafunawo okubeera relieved mu mutima wakakkanamuko nakukubya n'okukubya negamba nti yes wadde embeera eri tenavaawo nti ndi bulungi naye natowolokoka kuba kati be nali ŋŋambako ng'abo baganda bange nyina embeera gye mpitamu ng'ate oli akola ki ng'awakana olw'okubanga naye kati bakkiriza bakiraba kati ne bakitegeera kati oli bwamala okula naga n'oba ng'olina b'osobola oshealingako nabo ddala mutuufu musomesa yayogeranga biki abagambye nti oli musajja mulungi bo baagala kukuwasa abo nabo gye bali musomesa jas tewabawulidde bali mukaaga musomesa baagala kukuwasa omukyala neyogerera aliwa oyo musomesa baagala muwasa mikwano abaana abamu bakadaama ekerevu mbwe eddoboozi ly'esseene ekerevu kati omulala n'agamba bannaye omusajja nga mulungi nze njagala muwasa ebizibu bye tunaabitoba ffenna bali mu biyumba eyo ku byeyo nanti kati musomesa ekyo ekyokugambaako karenti akaliwa karenti woobeera mba ate nti nze saagala ate era onkubira essimu kuba nange neeyiya tugeze bwe nkusasulira renti kati tugezewo emyezi 2 sibyegyo kati ate saagala onkubire n'omwezi ogujja nti ate okitegeera musomesa gwe tomanyi biri ku mutwe gwange nabaana bendabirira kati olaba nange kennyini nange sinda kubeerako
nze mba nti okunkubira essimu ogambe nakusuubiza byesirina nkasulira sente naye kwegamba nga ne bano baganda bange bakoze eki nga nabo bwe balabye sitoola osanga tuyinza okubambana mpolampola bannanga nkedde n'okunkera nangamba musomesa ate engeri gyeri mukakomera amanyiruza wange musomesa ansala nviiri musomesa waliwo akayumba oli yasiranya ayagala sente akatunda batunda wa eno gye tuvanga waliwo atunda akayumba nyumba yagula n'agikomerera nendoza yagula mabaati makadde era nti bw'oba oguzeewo oba olina okuddamu n'ogula maki amabaati nebalenga ng'akatunda meka nentuukawo nga sente ntono meka musomesa nti balamula 11 musomesa ezo sente ntono kwegamba okusinza ennyumba bwenjirabye naye ezo sente ntono si nnyingi ku mbeera gye ndimu naye ntono okusinza bwe ngakoze eki okusinzira ku kyogula nze nnyingi ne wano wendi musomesa nga neevuga bwe nti kati yabadde andabira mu kifaananyi kiki kirala kakati musomesa ebyo byonna tetugenda mumala time omanyi nze nyumyako n'omuntu ne mmutegeera tegeera omuntu yenza sorry badde manyi wawoggana nti empogganira ate eno byonjambuse kakati musomesa wangi kati ne maaso otegeera omuntu ekituufu eno labawo naye owulira nga tekikola nnyo sigamba nti tekikola era nakyo nkyebaza ye musomesa era nembebaza n'okukomawo kwekuba nti bye nayogera yabakwatako temwalikoze eki tetwandize kuvuziga mafuta wala yova era ngambye bano bambi yava wala temwalikomyewo kati nange olaba olugendo lwe natambula kunoonya bulamu okusinga okwetta olyaganoga wakiri yaligenze ku leediyo musomesa wali otusse kuba ebyana biwala bikwepikira ate omala okugenda ku leediyo nti ate musomesa neweeswaza ate yakoze ki ate yesse ogamba obulwa kyokola omuntu kyo kati musomesa mbadde gamba nti nze ntegeera amangu sirwawo nnyo kati musomesa kiri bwe kiti nyina offers 2 zonna mbadde nzikuleetedde nyinayo emitwalo 5 ge nakusondedde mbadde nga kuleetedde nga n'ekirala kye mbadde nsobodde okufunirayo mu nnaku entono kuba kye nalaba ebimu ku bikulembera ebisinga okuba ebizibu byo nze ku mu bizibu byo Rita saamutya nze omuntu yenna ng'ali emmere assa omukka gwenzisa ng'omusaayi gwe mumyufu nyina wenkoma omutya oyo Rita saamubala mu bizibu bye tulina namanyi oyo tujja muwona ate oyo ajja kukola ki kwesootinga naye mu bizibu nalaba nga bakugoba mu nnyumba okudda eri ewala mu kyalo ekyo kyo ne sikiwagira era ne ŋŋamba nti kwe kufuna muzira kisa waliwo nno kati olaba ow'ekibuli ate yadde atuma mutwala ettololo jasi ku ttaka lye ng'atuwadde esimu okuuma ettaka lye ajja kuwangayo akasente akusasule nayo ofa weeri akusasulengayo ka upkeep ng'omuntu bwakuwaayo oba 10 akuliise then okuume ne ku ttaka lye naye liri ttololo kuliko n'akayumba oyo naye yabaddewo ng'ali mu America then wabaawo n'ono ow'ekibuli ng'atuwa akayumba karuumu ako nti obeeremu ye teyatusuubirizaako birala then nze ŋŋanze gya 5 njirina yes nga gijo kati musomesa oteesa otya nga tetunabavuga amafuta obudde buno ekibuli gyamu akutte naffe tukooye secondly kuba nze wano neevugira nenzira express naawe wano nesikusomosa nnyo kwongera wala kati bonna naye ate bonna okundaba nsooka kwebaza ggwe yesebo ne ttiimu yo era nze kubanga singa nakugamba noga nti tekijja kukola ki kusoboka tiwali kyongeddeyo yesebo era lwaki nze mundeke nsooke nyindeyo akayimba
ng'oli wa kisa nnyo Mukama Jasita ku bangalo. okugamba nze kyava ku kye sabala butuukirivu mu maaso gose tenda kubwange nze ani so gwe n'olonda mbeere mwana wo ate muganzi wajja mu kisa ky'olukaba nojja n'olonda nja kuyimbanga ekisa ky'Omukama kutendereze onoonya etaano njiwe omusomesa munnange akayimba ako nkakuwadde yesebo kange kako waaw neyanziza nnyo ate kano kaabo bonna abawagizi abalabye olugero olwo obeeranga mwenkanya ng'olamulo mugwira n'omunaku tomugoba bw'oyamba abanaku ng'oyambye yalikuweera Katonda aliweera abakola obulungi katunywere tufuwe laba Yerusaalemu ekibuga ekikulu eggulu y'empeera yekewaffe nyinza obbagamba musomesa olwakayimba ako koyimbye lindako olwakayimba ako koyimbye katongereyo omwezi gw'ennyumba ziwere 65 nga bwe tuli wano mu mmotoka 5 mbatemerwa mpaka sente zammwe nno nzimalawo nga nzigabira abantu simanyi bwe nyinza temuwaddeyo omusomesa 5 simanyi bwe nyinza nga temunyega njogedde kati bwe njogera tekiddibwamu musobola owakana wali jasa asongozza omumwa gubula kuyitamu gugwebwe musomesa kati olinawo 65 lwakuba nti n'omuntu kyakoze ekinene ogamba weebale n'ekitono weebale singa wabaddewo ekigambo ekyeyongera ku ekyo nekisukuluma n'alikitaddewo naye Mukama abansasulire amiina ate sifa Mukama akusanyuse amiina musomesa nga bw'onsanyusizza naawe ofuneyo akusanyusa wallaahi saagala kuddamu kukaaba tojja kaakati musomesa Mukama asangule amaziga gange amiina ng'ayita mu ggwe ne bonna nkyetaaga obuyambi yesebo era nkyetaaga okubeerwa naye mbeebaza nnyo 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 nabo batona kyoyina n'onsabira ataano go gavudde mu balabi sinze 15 lyerivudde mu ffe wano ze 65 n'ennyumba yavudde mu balabi era kati ngenda kusasula kati musomesa osazeewo kinkuteeredde options nsaba nga bwenfunye kubanga wali mbadde njagalawo olw'ensonga nti ebadde nga nnyumba onduddewo weetaaga waliwo nno n'aveeyo yaŋŋambye nti eyo ya bbeeyi mbu wali kuliko ku kyalo ez'etaano mbu lwaki tadda mu y'etaano negwe byonna bibeerayo nkituufu musomesa nze kyendabye yamanyiira embeera eri lakizale tosamugande mu nnyumba nakyo kyongera omulwaza jasi nakyo kyongera omulwaza nyinamu amaanyi gennaveewuwo ate kati ne bana ofunayo omubeezi nnaku ne mugikaaba babiri kiba era kati omubeezi bwenfuna ate saagala wakunkaabya ate ntandike ennaku ayina okujja ng'ategedde byonna nti kati ababeezi tewababuuliranga ate nno musomesa obadde okimanyi nti ebikuba ku bwongo oluusi bye tuloota anti nze omuwala gwe mbanyumiriza era natandika omulogotana ekiro ekyo naloota ekyo kyoteeka ku bwongo luyita omuloota lwakuba omuyina ku bwongo kati bwenajja ewuwo nemmala okwogera naawe era waloota nenfuna engeri gyeŋŋuma nentandika kwegayirira jasi olabye kye bagamba nti ndi malayika nentandika kwegayirira noveena kati ate n'abankubira abalabye musomesa somako ku gundi eno kugamba ng'akuwa ebintu atuweziza machine kwata weyo kadi waitakuwadde sente naye ng'akuga nti musomesa somako ebigambo nga birungi somako wano kuganga olaba akuzzamu maanyi musomesa ddayo wennyikire mu katonda gwe wayina kale ssebo damu dayo enzikiriza yeekomewo musomesa nga negayirira era n'oyo sekwetala ŋŋambye
musomesa n'akalembereza kano konna okuva we nalabye namugambye ayogere naawe like akukansolinge weetaaga mukwano mikwano gyo muntu kukkiririzaamu ate saagala mmalamu maanyi nze mbimanyi weetaaga akuwagira otyo nti kyewayitamu kituufu kibi weetaaga kukubudaabuda ekyo naye ate mmwe babudaabuda kati musomesa oyinza kukolayo ka bizinesi ki tomanyi neetaaga kasaaluuni kuba kye nalimu kyotegeera nenkitegeera kati akasaaluuni okabaliririra ssente nga mmeka musomesa kugamba saaluuni akatonotono akasookerwa kati saaluuni buli sente zisobola okutandika okusinza kyoyagala byonna tunyumyamu bunyumya twesabire manye nti bwema nange nfukamidde osaba katonda wange okusinziza kyoyagala kubanga ennyumba ene waffe ate tezinabeera ez'amaduuka ez'amabeera nnyo zabiki za bbeeyi ennyumba ey'amaanyi ya mitwalo nga 15 10 ofuna ennyumba ey'edduuka nawoba n'akakadde otandika akakadde musomesa kati musomesa n'omala wavaayo muzira kisa n'atuwa akakadde osobola otandika akasaaluuni eyo n'ofuna boosala otandika n'ekitono tumala musomesa kati nga wano boogenda okusasula renti wo ne tumala tufuna akakadde akalala tugeze mukama n'akatusuulako osobola otandika aka bizinesi tomanya wayinza obaayo eyo bamuzira kisa ina omutwalo 2 5 kamu gwe muganda owe10 owa2 musomesa osobola otandika akasaaluuni n'ofuna ekyokulya kwezi oba ogulako entebe n'ogula mashini n'opangisa ne ruumu wogenda okukolera ruumu opangisayo emyezi 3 ne musomesa jjuki oba wetaddeko renti omulala olina renti wali woosula oba olina ne renti ono bireke nanti era kankubuulire sifa oba olina kyokola ate kikuwa ekiddako kati bw'olaba nga tojja kisobola oyinza okusasula emu ey'ekisenge ne muki ne mumaaso kamatu kantekeyo eki kamatuyo nova wali eruumu emu gyokoleddemu bizinesi n'osulamu ng'ate wookolera ate ekyo kiri wise kati ate ekyo kyamagezi musomesa ono renti n'omwejjako n'oba ng'osasula lumu ennyumba ya 15 oba 2 nga ekola ng'emmanja eno dduuka ene weebaka kituufu musomesa ate jjukira oba oli mu bantu owamanyira kati ne baganda bange nabo nsobola obbaga nti munaye nafunyeyo era nakati nja bagamba naye mutuweeyo akakadde wabeeyo muzira kisa naffe tuweddemu jasi mutemye ali ku kamera mutemye nange neetema jasi omanyi tetunnagulira nakasimu ka muntu gwe twakajjako ate kati muwala wange Sophie ndiisa buti gw'oliisa buti naye ye talina simu jasi bambireyo tugulire omwana akasimu ke tuddeyo nako gyeyafa eryanda gikyajinga nekulaga nti eri ku kikudu okwetaakiika 3 ng'ezikira nga njijamu kalayini nga nteekamu ng'oliisa buti nga tovaako ku mutimbagano tova ku mpewo yino jasi bambi jjukira omwana tumugulire akasimu ke kale kano faya kampa ne bakoligi be muwala wange nankuumako ewaka my house helper mwebale mune musomesa tugezezaako okwagala abantu ne mukama mutuweeyo akakadde musomesa kangene njiriba akakadde tolwala bwongo nze njakukulaba nga tunyumya mboozi ndala Rita tumuziike musomesa Rita tumuziike kubanga singa nzize maziga naye ntandika ebi tugende wali olye ne ku KFC amina anto obutebaza omanyi wange nsima nyinza anto obutebaza kati musomesa wano tugenda kukodalinga ku byakulya olyeko ddeyo. Hello, welcome to KFC. Can I take any order, please? Yes, how are you? I'm okay, how are you? Fine. Can I get 11 pieces, one with one family chips? Uh-huh. Yeah.
That's 74,500. Okay. With chili or without chili? Mix. Sorry? Mix. Okay. Yeah. You're paying cash more But money? You have a Visa machine? Yes, please. Yeah, I'm using Visa. Okay. Then also the chili, with the chili, make only 4 pieces with chili. The rest no chili. All right, you can proceed for payment. Thank you. Oh, does it have a soda? No. It doesn't. It's Doesn't okay. have a soda. Don't include it, please. It's Sorry? okay. Don't include it. Okay. All right. Nsomesa Mama wano nyabo. Mundeseko ne mbazungu. Nsomesa nkugambye njagala omanye nti bampe ku Visa just. Okay. Yes, how are you? Eri muno. No, kali aka black. It's okay. You're asking me? I said 4 pieces chili. I thought you're talking to someone else. Okay. Mwebale nnyo. Okay. Mwebale nnyo bamukwana. Sifamu kama akusanyuse. Excuse me. You've written 85 something, but you told me 74 something. A moment, please. A moment. Auntie, you said I had a soda. I said don't include it. Walai. I said don't include the soda. Didn't I say so? Already paid. Banange, kale it's okay. Include, it's okay. Let it be like that. So sorry. Kati ate munseera tomato kati nange. Mumanyi obutatu. Okay. Kale. Bamanyi obuta. Okay. Olaba nakukubira. Nenkugamba. Okuva lwe nava eyo. Nyina engeri gye nalinga omuntu yeetise ennyumba n'ogyetikkula. Yes, webagamba nti ndi malayika. Nga mpulira ndi firi ntambula. Rita takuyinaako maanyi. Naye Rita kiyenje buyenje tatusobola. Shia. Abantu ba Katonda mbu Rita tusobole kuki. Rita fala. Ffe tuli gumite. Thank you so much. Okay, welcome. Musajja atolede yakoze ensobi ate nziremu mu stressinga naye nga yakoze ensobi naye ngimusonyiye kamuleke bambi nga mumanyi eby'omulimu basa omutemera awo because I said so leo aba recording ezo gundi voices basa okiwulira muga don't include kanfune wantu yetu parking walinga kugonda. The window is closed. Excuse me. Ndoza bakyabitegeera. Waliwo olabanga ekyamagero naye ng'ate kituufu. Yes, how are you? Daisy. Bame babawe soda kikooko ba Fanta. Mwaba munywa. Okay. But my dear, we are going to eat from the car. Have you put these disposable plates? Okay. Bring Sprite here. You have Sprite? Ne Coke, unayagala Coke. Fanta oba Coke. Bring Coke. Hey. Coke. Then also tuwama sowani because we are going to eat from the car. Atuwe sowani, atongere serviette, okay. 1, 2, 3, 4. Add us another one. This one, 4 plates. We are 4. Nebuna abuweze. Msimbi gwaffe mu. Mama nyabo. Musomesa. Oliawo. Okay. Nyongera ku tomato. Just olabye bakola. Eno bibasabanga. Gemanyi gafe. Bamwagala watongedde. Abeerawo ku lwaffe bwe tumukowola. Banne wano we tugenda okuteeka dining. Just serving. Mugire nga munyumya serving kangende none sente za musomesa. Tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olobulabo buntuka omwanono naye wawa
kino tokola ekyokulya obadde okola oti era mukama andabirira kubanga oluusi ofunayo omuntu omuzira kisa kati lwe najja wasifa nampalulise emitwalo 10 nensevingako olwo ne brother wange yampaddeyo emitwalo 5 oyebadde okulaba akatambi nenfuna ekyokulya Hitila musoli Venya poli Ngakoli kunze Sikugamba byenjagala Ndabila wango birese Simanyize nakulumwa Buli lunaku by'amasanyu Bambi takoma wasawa mwenda Akoma one tulaba kazanya kafe Kane mukanabili Mwanda kuje kunzita Kane mukanabili Mulenzi kuje kumenya Wabulonina Sikubino byokola Mwana kwanina Yotunula byankuba Nsomesa nsinywa soda munaye. Nkagala ka soda. Era kenywere. Kankanywe. Nteremu. Abaganda bageranga mbu etaafe etuusa mugenyi. Mbadde followinga. Emyaka mingi. Waliwo ogana ebinyuma. Tuli kulya wamu. Obirabye bya Katonda. Nga gwogamba mbofa kati. Waliwo omusajja gye mwagenda n'enkwatibwa ennaku gye baakutuma ne bamuwa amapaapaali. Somesa naye alya kamulali? Somesa kankongereyo ekifi. Neyanziza nnyo. Ojjukira gye mwagenda. Ekifi kya kamulali? Muwe. mbadde nkyalinawo n'ekifi Gye mwagenda ne bakola nga bakutisa amapaapaali n'emuwogo. Ali musomesa tuzzaako ki? bampe ekyakamulali tuzzemu ekitali kyakamulali Kintu kiina kino ngenda kukirya nkwemu ekyakamulali. Wangi? Nankwaddemu kinene. Byakoze eki? Eryako? Ebyokulya ebirieko obigabye? Nanti mbadde ngenda nfumba. Kati oyo mulenzi ne muganyambaako. Kati adaga onate okudda. Musomesa agamba ekyana ayagala nga tekikyabizibwa ate nga ye. Ekinamuwa emirembe. Musomesa enkoko eri etya? Birungi nnyo. Oyo naggalewo. Nja kunnyinga nga tandaba. Nejjaasi mutunuzeemu ng'asika ekifi bana nga twamuliddeko ebyokulya. Akuteeva ejjute. Saidi, anti nyinza okulwisa mbadde nkugamba. Gwese nako neyo nsibire waawo ekisumuzo kiteekaawo mu kimuli. Kuba nyinza okulwisa ate. Terekedde Justina. Ne bannaye bikusanyira emanyi byako. Ogambye kulya kasita tontema musaala. Omusaala waliwo abakozesa nagamba nti ojjuka bwe twayimira egundi twala sente bweziti gyebali ojjuka bwe twagenda egindi nembagulira enkoko obijjukira ebyo nabyo kati oli nakozesa naga bulijjo tolya. Nsomesa amaze olyabale bampe sente nyimiriza byonna kabano sigenda batema kanze yongerereko jasuwa ne bajja musa ugamba mukyalo nti waliyo ekiriyo ewaabwe abagambe temundaba ku TV boss wange sente bwazitema sijja bawa mugenda okujjanga tewali kati toneekwasa yazitema dda mpozi wanayenda kweyogerera wabaakubwa watudda walina ne sente bamanyi abeewa bakumanyiko ki ku kasente be Masaka
Bomba. Maria bana bo tuyambe, Maria gwenya batasingwa, kati noto tusula mama, tudukidde gyoli. Bamabikira Maria tolo kunva tekisoboka. Kubanga ne Mukama nabayagala abageza. Mbadde mu kigezo. Naye Mukama ampanguza. Kiddemu? Mbadde mu kigezo naye Mukama ampanguza. Ng'ayita mu sifa. N'emikwano gyammwe n'emikwano gye bonna bendaba ne besiraba. Mwenna mbeebaza Mukama bampeere kimusinga okwetaaga. Naye neetaaga okunsabira Mukama ayongere okumpisa mu mayengo gendimu. Nga naye weesabira. Nange neesabira. Kasita okimanye ekyo Somesa ne sapule gizeemu mu bulago. Nabadde nva kusoma saa mwenda mba kusoma sapule y'obusaasi nagitaddali kameeza ayayayaya lwako muganya okutuukako ewange bifaananyi bye bikwaniriza. Olaba wano nsomesa balamu ku ssente zino. Yatula nkaaga mu etaano nabyo tebala mukaaga mbadde ziweze mutwalo nkaaga mu etaano bannaye neyanziza nnyo nade mayinzi naawera akakadde naye zigaanye nedda ssebo kubanga bino byonna singa tabadde ggwe akyasigala akanula amaaso n'abantu abeeyunze ku musomesa tebaalivuddeyo nga sifa tapuusinze ekintu kyange. Naye nkwebaza na buli yenna alina kyatodde. Omukama akumpeera emukisa nekyosinga okwetaaga mu bulamu bwo nga bwonsanyusizza buli alina kyatodde nange Omukama akunsanyuse. Akusanyuse. Abavuze ne mujja ne mutwala obudde bwammwe nga sibasasudde ate kisingira ddala nga sibasasudde wadde olw'ataano. Kubanga olaba ne gw'otasudde omwebaza. Kati ate nze sifati atanjieko wadde 15,000 ate nga mpa buwi. Nyinza ntya kwegamba sina ebigambo bye nyinza kwongerako naye Omukama abampere kimusinga okwetaaga mwenna. Kati uno omukyala eyabadde ampa kuba yakubidde n'abantu mukwano kankuwano omusomesa oyogereko naye. Ani? Kankuwe ono omwami omubuuzeeko. No, tetunnaba mukwano. Tuli wano Bulenga tubadde tukomyewo mu kudda nga tutuuse wano Bulenga. Naye tuzze tunyumyamu nga tukubaganya ebirowoozo. Kati annyinnyonnyodde naye pointi ze kubanga mbadde saakimugamba nze nga nakitereka nga bw'omanyi olwedde nali sinayogera n'abantu bali waka ku ground. Oluusi mba saagala teekamu muntu ssuubi ku kintu kye sinnalabira ddala nti tukigusizza mpaka. So kati nkimunnyonnyodde leero lwe mmulabye. Kati mukwogera naye annyinnyonnyodde pointi ze. Naŋŋamba nti wali waabeera waliwo current gwe baamusonyiye nga tulina kuwaayokko omu n'omu. Kati ate nga mbadde nnyina akasente ke mbadde namufuniddewo emitwalo nga mbadde nnyina 5 mwongereddeko ne gibeera 65. Kati ate omuntu asobola okubeera mu kitundu nga kyo bw'okibeeramu wamanyiirawo otobulwa kyakulya like nga wamanyiira society. Kati n'ogenda mu kitundu ekipya ng'ennaku ogikaaba wekka naye ate wali ng'olina bwe wamanyiira okukaaba nabo ng'obeddewo emyaka mingi. Kati ate ng'okaabira ewapya bagamba yo ono tebakulumirirwa nga wakadde gy'ova. Ate omuntu tajja kuwa ate ennyumba w'osula otandika omugamba nti ate kati saalidde. So banyinnyonyoddemu ensonga ze n'andaga nti zino ssente ze mmufunidde asoosasula wali bagenda batebamubanja wadde 10. Tuyiyizaawo then naŋŋamba bwe mansobodde ne munoonyezaayo akakadde. Asobola ate okufuna ennyumba endala nga yeebaka emmanju emiryango n'ateekamu akasaaluuni.
n'abanga yeebakawo ate n'akolerawo n'afuna ekyokulya. Kati kyekyo ne mufunira ezo then ne n'angamba kati simanyi bwe naaba nsobodde omufunirayo nga tumusondeddeyo wano ziba zimuseetulako. Naye wuuno n'angamba era still wadde tubyogeddemu n'angamba asaba nkukubire bambi akwebazeeko. Okay, tewali buzibu. Nze kye nalengera kasita oba ng'alina wabeera ate okudda mu kyalo kati mami yesebu munnange nkwebaza nnyo webalire ddala era wadde twogedde nesifa ne mugana edda omukyala kanjogereko naye waakiri awulireko kaweebale kubanga obadde okikoze tomanyi naye nonnumirirwa ate mukama obadde okinjagaliza nange nkwagaliza ekisinga obulungi mukama akusanyuse. Amina, nze just nali ndowozesa okutandikwa tolina wakubeera wakiri otandika mu kibuga. Ate abadde bambi yankubira n'amasimu nga bwe yalaba story omwami amutwala ddi. Saagala kudda mu kyalo naye kwegamba nga omanyi okubeera muntu nga tolina nawe otandikira nga tolina kiddako naye ng'abeerako mu mbeera ennungi ng'ate gw'ogamba eyakubalira mu mbeera ennungi bw'omugamba binaga musomesa naawe olimba tasobola kutuuka ku mbeera nga tolina na kyakulya kati nogamba nne kati omuntu ye mukakase ntya paka we nalabye nga ngenda nakwetta kwegenda ewasifa ne mugamba nkubulye n'abantu abaali bamanyi nti mbeera mu mbeera nnungi bwe mbagamba nti n'ennyumba bagitwala oli abikola ki abiwakanya. Naye kaakati njagala ombeerere taata ombeerere maama era sifa ankoledde omulimu mulungi ate nammwe mwenna saali balabye. Kati nze kyenfa kasita neefa wange aba bulungi oba abantu bakifuze kyensanyusa oba wafunye ew'okubeera mukama mulungi ayizette ew'okubeera nga wafunye solution tewali buzibu ekyo kirabadde nkirowooza bulowoozi kasita oba musanyufu. Neyanzanya neyanzeege kubanga era nabadde ndowooza tosobola kubeerawo nga tolina ki kyokola nga ŋŋamba oba oliawo wali katawuni ne bizinesi kyotekawo bizinesi yonotaka eyesente ntonotono olina idea ogenda nokufuna ekyokukola that is good tunakwasaganyizaako era kalina kuteeka wakiri 5 onoogulamu ekyokukozesa jalazi neyanziza nnyo nnyabo neyanzeege mukama akwongere okole nga zijja. Amina tewali kuzibu ne mukyala kamukuwe bambi mukwano webale nnyo webalire ddala kati ogenda kuterako emitwalo 10 weketaane totuleetemu amafuta. Amina bambi webale nnyo mukwano sinyo kasanga musanyufu kyekisinga obukulu yali manyi waba talina wasula wakyasula wabwe ate wali abasobozi kyasi nabadde ndowooza naye as long as ali okay fena kyetwaga kale mukwano kale kati nterako enamba nkutere tugenda kuterako kale ddiya bayi mukwano naye mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo byonna saali birabye kati nfunyeyo abantu ate neyunze ku famire endala engazi. Just one nfuniddeyo ku mazzi olwo sekwetala nkubira halo wanje mukwano seeku ntaddeeko sweet enamba ye mukwano ye nnyabo ajoko Fiona nati eno namba nagifuna bufunye eri obadde omanyi Nine free. 0792 244 bambi that's good 244 693 bambi ajoko Fiona ateze ebintu ebirimu amaloko
Anti. Yoli yadde bweyadde namba ye. Kale mukwano nkuteereddeko. Yali mukwano gwange. Ngenda musiibula wano agende bambi asasuleyo zino ssente atandike bupya. Singa konna kayagala okukolawo akasaalu katulabe ki? Kale. Amina mukwano. Bye. Abadde agamba ki ani agambye ani secretary oli gwe wawadde namba kati nze agambye kunage akweza ku ssente gwe nawadde namba bambi oyo yali mukwano gwange nnyo ate olaba omuntu bw'alabanga wamubeererawo ko n'akulaba n'agamba kambeeko kyenkola kati gina 5 omukyalo ono gy'aweerezza nze ssente kati jasiwuli jasa alowooza ye gwa kuleetera mukazi njagala alina ssente nira omukyala alabika alina omukwano omulayi wakoze akasente ate nga muntu mwegayirize mwegayirize obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate